Nalabye mama lususu nga bakita abatiisa nti mulina okuddayo mu parliament. Njagala okubategeeza temuli mu parliament ku invitation ya Anita Mongo, si abayita. You're getting money on homosexuality and you're covering your dirt. Don't use this house to cover it. Eat your money of bum chapters, all those ones. Anita Mongo si abalonda. Mugenda kukomawo mu bantu. Era bamukomawo mu bantu. Mugenda kumanya abantu kye balowooza ku malwaliro agatali mu ddagala, ku nguudo embi, ku mbeera gye bayitamu y'okunyigirizibwa, ne ku masomero amabi, ne ku mbeera y'obwavu. Nalabye mama lususu nga twafunye amawulire nti mukyala Anita Mongo ategese abatuju, ategese abayaaye nga bakutte ebifaananyi bya Museveni, abalanga b'ebisezi feesi okututulugunya n'otulumbagana nga bwe baakola eggulu era nga bwe baakola enoya. Meet our passionate creator, ready to bring ideas to life at Truth Design Academy. From mastering graphic design to creating stunning visuals, this is where creativity begins. But design is just the start. Lights, camera, action. Exploring the world of filmmaking is just as exciting. With hands-on experience, every challenge turns into a learning opportunity and success is just a step away. At Truth Design Academy, we offer courses in graphic design, film production, digital marketing, website design, 3D animation, and photography, including drone technology. Your creative journey starts here. Enroll today and turn your passion into a profession. The views and opinions expressed in this program are those of the speakers and don't necessarily reflect the views and positions of this channel. The channel cannot be held accountable for any views expressed during this program. Official yonna gy'osinzira okuba nga totulaba nkubuuzaako ne nkwebaza okubeera nga ate weekuumiddeko wano. Thank you so much for watching. Kizinzaamu ddala amaanyi bwe tulaba nga mukomentinga nga mulayikinga. Sigala ng'otambuza videos zino tomanyi tafali ly'oba otugattako. Buli bw'otambuza waaka ava ku channel eno. Thank you so much. Era ne nkusaba okwongerera ddala okubeera nga ate okikola. Kale tugenda ddala maaso okuba nga ate tukuweereza shows zitambula mu bintu eby'enjawulo bye tulowooza nti nno singa oba obiwadde obudde bisobola okubaako kingi kye bisobola okuba nga bigattako mu kumanya ate n'okutegeera ebituufu ebigenda mu maaso mu ggwanga. Naye nja kuba nga ate nebaza bannaffe aba Azul Tours and Travel basangibwa okukyengera mall. Festive season eno yinza okuba nga New Year's Day oyagala giriira Dubai, oyagala giriira mu mawanga ago ag'abali b'essente. Njagala okuba nga ate nkutegeeza nti nno Azul Tours and Travel bagenda okusobozesa okufuna visa yo mu bwangu osobola okuba nga tolinnya ennyonyi. Bakutegeeza nti ne World Cup yatuuse, abagala okugenda okulaba World Cup wa America ng'onoonya travel agent asobola okukuyambako okugatta empapula ate tuteekemu tuba tusobola okufuna visa ogenda okulaba World Cup mu America. Azul Tours and Travel Desk twagitaddewo dda okukuyambako ggwe ayagala okuba nga ate olaba World Cup okusobola okuba nga ate oteekamu application zo ate ne zitagaanibwa n'ebintu ebirala bingi nnyo ebirirated n'okutambula. Azul tujja bba tubikolera. Kale tukubye ku namba zaffe ez'essimu oba tukyalireko ku ofiisi zaffe ku Kyengera Mall okusobola okuba nga ate ebisingawo bitegeera. Merino Logistics bategeeza gwe nayagala okutandika obusuubuzi nti be batuufu b'osobola okuba nga okolagana nabo. Oyagala kusuubula China ne toyagala kulinnya nnyonyi, tukutegeeza nti osobola ddala okutandika okusuubula nga gwe tolinnya nnyonyi naye ng'ebintu byo bisuubula butereevu China. N'abadde asuubula China naye nga supplier wa kutawaanya ayagala kukyusaamu naye ng'obadde okyabuliddwa connecting omutuufu. Bannaffe aba Merino Logistics tusobolera ddala okuba nga tukuyambako okukyusa ba supplier. Ate tukutwatusa n'okusalawo ne tugamba nti nedda katandika kukolagana butereevu na company okola order yo company n'egifuna
manufacturing ebintu ffe tugenda tubijje ku factory ne tubitikka butereevu ne tubikuleetera e Kampala. Agala okutandika obusuubuzi tukuwa amagezi n'ebintu ebirala bingi nnyo. Tulina offices mu bitundu eby'e China, mu ggwanga erya China ne wano mu ggwanga erya Uganda. Ennamba ey'essimu gy'oba okubako ate ebisingawo obirenga ate obitegeera. Tubaaniriza eno inside show era nga wano tukuba torch mu bintu ebyenjawulo ebiba biriwo ne tubigenda ebuziba okusobolera ddala okubanga ate tukubira torch awo w'oyinza okubanga ate obuusa amaaso. Olunaku olwaleero ennaku z'omwezi ziri 20 omwezi tuli mu gwa Desemba 2025 gwe mwaka gwe tukyagenda ddala mu maaso okubeera nga tutambuza tubuza ennaku 5 bwe zitaba nnya singa olwa 25 olubala okutuuka ku Christmas y'omwaka guno. Kale twagala kubagaliza Christmas ennungi n'omwaka omujja ogubeerera ogw'emirembe nga same official. Mwebale kubanga mutuwagidde omwaka mulamba. Ensonga lwaki tukyaliwo wano tukyabaweereza lwansonga nti you've supported us. Now olunaku olwaleero nga tugenze mu kalulu ka bonna akakyagenda mu maaso okubanga kabindabinda akwatidde ekibiina kya NUP bendera Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kubanga ate anoonya akalulu mu bitundu eby'e Bukedea ate n'emiriraano. Agenda kubanga akubya district zigenda kubeera 2 Alumiriza saako ne Bukedea gyagenda okubanga ate anoonyeza akalulu olunaku olwaleero. Kakati olunaku olw'eggulo mu video gye twataddeyo oba tonnagiraba eyabadde etuwa Trail Robert Kyagulanyi Ssentamu ne gye yitidde twakutegeezezza ku ebyo ebyamuguddeko nga agenda ng'ola Solis Alumiriza agenda ng'ola twabategeezezza ebyamuguddeko bwe yabadde amaliriza olukuŋŋaana lwe olw'Ekabera Maido. Kakati wakati mu lugendo ng'avudde Ekabera Maido olukuŋŋaana lwe yamaliriza obudde nga bukyali nga yeeyuna ekitundu ekye Okiro gye yabadde ayagala okubanga asula ate olwo gy'aba asimbula okusobola okubanga ate yeesogga mu bitundu eby'eŋŋola gye badde alina okubanga anoonya akalulu. Kakati wakati mu kkubo ng'anaatera okumalako district ey'Ekabera Maido yasanze ekiggwa kya poliisi ekyadde kimukiikiddwa. Mu kaseera poliisi we yamukiikidde obudde bwabadde bukyali zaadde zikyalina mu ssaawa 11 wabula nga tamanyi what exactly was happening. Now abakuumaddembe bano bwe baalabye ng'obudde obw'essalira obw'okuba campaign buweddeko ne bajja ne bamutegeeza nti tajja kukkirizibwa kubanga yeeyongerayo kubanga bwe yabadde singa yabadde abuuse ekifo ekyo bwe yabadde okweyongerayo awo no yabadde ayingidde ng'ola ate ng'okusinziira ku nteekateeka y'akakiiko k'ebyokulonda ey'okunoonya akalulu yabadde tagwanidde kubeera mu disitulikiti eyo mu kaseera ako. Kyagulanyi yakanze bategeeza nti kituufu nkimanyi sigwanidde kubeera mu disitulikiti eyo mu kunoonya akalulu naye era sigenda kunoonya kalulu ngenda mu kifo we nabbuukinze we nnina okuba nga mpummulira. Ensonga eyo nno ab'ebyokwerinda bamutegeezezza nti kyali tekijja kusoboka kuyita wano. Yali bamugamba nti bwe oyagala okugenda weeyogenda okusula oyina kudda wano. Ebyo ebimu ku ebyo nabikusiigidde ekifaananyi. Era mu mbeera eyo Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenze ku mukutu gwe ogwa X era mu bubaka bwe n'atutegeeza nga bw'alemeseddwa okutuuka gy'abadde alina okugenda. Yavudde n'ategeeza nti another roadblock, we are blocked from proceeding to Okiro where we are to spend a night. The regime police says they can't allow us to go there because it is another district. Kakati mu bubaka bwe olaba yagenze mu maaso okubeera nga ataatuwa okutuwa update ate ku roadblock ebadde emukolebbwako we yakoledde revelation n'atugamba nti as we head to Ngora and Bukedea tomorrow we have received credible information that Anita Among has hired goons to attack us, cause havoc, akin to what they did in Gulu. They've spent the day warning and intimidating the locals against coming for our rally. We hope they abandon these criminal schemes. The world is watching. Ebyo bye bigambo bya Kyagulanyi
byatadde ku mutimbagano olunaku olw'eggulo. Kasooke mbawe ebyabadde olunaku olw'eggulo ku roadblock sobole okujja okuzinga okusimba emboozi y'olunaku olwaleero ne lwaki tugituumye nga bwe tugenda ogituuma olwaleero. Yes, it's past campaign time and we're not campaigning. But are we not allowed to use the road? Because we are only driving to where to rest. No. You know? Honorable, let's not go for argument. The direction you are going to rest this side. Then why do you want to use almost hours? Just turn and go this side. Simple like that. Without wasting time, you plan for tomorrow. Yeah, but my question is, we are in the road. Yes. We are driving. We are not campaigning because campaign time is over. But now, are we not allowed to drive in the road and go where we're going? Allowed. Then let them allow us drive. Now, why do you want to take a wrong route when you have a short route here? Now police have started I've just come to make your things simple. Yeah, I mean, we are driving this road because we are already on our way. We know exactly where we're going. We are not going to campaign. We are going them the distance from here. No, leave alone the distance. Now it is very dangerous for somebody you don't trust to decide for you. Since when did the police? Kale awo oyinza okugamba nti kati emboozi yaffe olunaku lwe tugenda okugizimbira era nga Robert Kyagulanyi Ssentamu abanga agenda kubeera ng'ola ate amalize kampeyini ze mu bitundu eby'e Bukedea. Oyinza okulowooza nti bw'oyogera ku ba giants from Teso sub-region ojja kuleeta Speaker wa Parliament Anita Amongo ava Bukedea, ojja kuleeta omumyuka wa President ate Major Jessica Alupo oyo ng'ava Katakwi, ate ojja kuleeta Captain Mike Mukula oyo ng'ava Soroti. Oyinza okugamba nti ebikonge ebimu ku bikonge ebikola Teso sub-region era oyinza okukkiriza nti balinamu influence y'amaanyi. Wabula osolosanga nti buli muntu yenna ate akomandinga nnyo. Oyinza obanga olina command mu region yonna naye ate osobola okusanga nga command yo bwe kituuka mu kifo gy'ova eba y'amaanyi. Now, the biggest revelation is Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Anita Amongo bigenda kuggweerawa naddala mu stage eno nga balwanira Bukedea. Olutalo lwa Anita Amongo ne Robert Kyagulanyi Ssentamu lumaze ebbanga naye oyinza okugamba nti buli omu abadde alulwanira in his or her comfort zone. Buli omu olutalo abadde alulwanira gy'asinga okuba ow'amaanyi era nga bw'alwana munne tabeerayo. Ababiri bano badde tebafunanga mukisa buli omu kubaako we basobola kwesanga nga kyamukolako kimugwako butereevu. Buli omu amaanyi g'abadde agagola ng'agagezesezeeyo gy'ali. Robert Kyagulanyi Ssentamu okubeera leader of opposition oba akulira oludda oluvuganya gavumenti abadde akozesa influence eyo, connection eyo okubaako byakola Anita Amongo. Ne Anita Amongo oyinza okugamba nti abadde akozesa position ye nga Speaker wa Parliament okubeera nga alina byakola Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga bwe tugenda okuva nga tubagamba. So show y'olunaku lwe tugamba nti the battle for Bukedea ya leero. Okusinziira ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bw'abadde asiimula ebigambo byennyini byayogedde olunaku olw'eggulo abizzeemu ng'agamba nti Anita Amongo okusinziira ku intelligence yaabwe amupangisiriza agavubuka gakawuula nga Honorable Nalukoola bw'agayita okumakinga sure nti olunaku olwaleero Robert Kyagulanyi Ssentamu okukyala kwe mu district ey'e Bukedea tekuvaamu kalungi. Sooka ompe ebigambo bya Kyagulanyi amakya ag'olunaku olwaleero. Twafunye amawulire nti mukyala Anita Amongo ategese abatuju, ategese abayaaye nga bakutte ebifaananyi bya Museveni abalanga b'ebisezi feesi okututulugunya n'otulumbagana nga bwe baakola eggulu era nga bwe baakola ennooya. Newankubadde
nga mulaba tutambula na motoka za maje nyingi abagenda batugoberera nga tutambula ne motoka za polisi nyingi abagenda batugoberera si kutuwa bukuumi si kutuwa security wabula kutiisatiisa abantu bategeezezza nti abasirikale n'amagye be bakuuma abayaaye Anita Amongo bateeseteese okukola effujjo. Nevertheless tetugenda Bukedea n'engora kubanga kimanyiddwa electoral commission tulina okubaayo ne tukampeininga tujja kuba tetulina teeka n'erimu lye tumenye okugendayo okampeininga so tujja Bukedea. So ebibadde bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu amakya g'olunaku olwaleero ng'asimbula okubeera ng'ayolekera Bukedea. Now omuntu ayinza okwebuuza ababiri bano olutalo lwabwe lwavaawa lutandika lutya? The fact that nti buli omu ali ku ludda olukontana n'oludda olulala automatically oyinza okugamba nti line ebeera ekubiddwa wakati wa Speaker wa Parliament ng'ava mu kibiina kya NRM then ate n'oyo akulira oluvuganya gavumenti ayagala okujja gavumenti eya Speaker Anita Amongo ekutte. Already yebeera point namba emu eyawula abo ababiri era abayinza obutasobola kukwatagana kubanga jjukira Speaker wa Parliament aba akulira essiga ddamba erya gavumenti. Ekyokubiri Speaker wa Parliament aba akwata kyakusatu mu ggwanga lyonna aba namba 3 wa ggwanga lino. Kitegeeza nti mu decisions ezigenda mu maaso mu ggwanga muno Speaker wa Parliament naddala nga ziyita mu sigala legislature Speaker wa Parliament yazibiramu n'omukono gw'amaanyi. Kati singa asangibwa nti aba ava ku ludda lwa gavumenti kitegeeza nti decision ezisinga ojja kusanga nga ziri influenced by her ate nga ziba zikosa oludda oluvuganya gavumenti. Eyo yentandikwa ababiri abo bwe baawulira. Wabula tukunoonyereza case studies ez'enjawulo ze tuyinza okulowooza nti ababiri bano ze zigenze nga zigaziya distance eri wakati waabwe okubanga buli kaseera ebadde eyongera okubanga egaziwa. Kaakati tugenda kutandikira wano ku mpimpi. Mu mwezi ogwokuna n'omwezi ogwokutaano that is April and May omwaka 2024 Speaker wa Parliament Anita Amongo yateekebwako envumbo eggwanga erya Bungereza saako n'eggwanga erya Amerika. Era ng'envumbo zino zaali zigendereramu kubonereza Speaker n'abakungu abalala wadde nga Speaker yaliko ng'omutwe omunene olw'obuli bw'enguzi n'okukozesa okulinyira eddembe ly'obuntu ne abuse of office. Kaakati oluvannyuma lwa Speaker wa Parliament okuteekebwako envumbo omu ku babaka ba Parliament ate nga munywanyi wa Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga twali twamulaba dda amanyiddwa nga Alex Osbel nga akola Robert Kyagulanyi Ssentamu ku documentary eri eya People's President avaayo okusupportinga Kyagulanyi bwe bamala okusanctioninga Speaker wa Parliament. Kyagulanyi agenda ku mukutu gwe ogwa Twitter by then nga yeeyozaayoza n'okwozayoza bannayuganda olw'okuba nti nno Speaker Parliament baali bamutaddeko envumbo. Omukulu ono Osbel Alex n'agenda ku tweet ya Robert Kyagulanyi Ssentamu n'aretweetinga ng'ayongera okukonfaminga nti kituufu omukulu ono Alex Osbel ng'ali wamu ne Robert Kyagulanyi Ssentamu week ezaali ziyise baali batudde era nga mwe baali bakkiriziganyizaako kwali ku ssanvumbo ku Anita Amongo. Era mu bigambo bye yagamba nti last week one of the aim in the meetings we held in Parliament with Bobi was to ensure corrupt Ugandan politicians were sanctioned and travel banned. Okategera yagamba last week one of the aims of the meeting we held in Parliament with Bobi was to ensure corrupt Ugandan politicians were sanctioned and travel banned. Kino agenda okukiteekayo nga Speaker wa Parliament Anita Amongo yakamala okufuna sanctions. Mu kaseera ako Speaker wa Parliament bw'avaayo
okwogera. Yategeeza olukiiko lwa Parliament n'eggwanga okutwaliza awamu nti ebimu ku byali muvunaana kubanga mu kuvunaana baagattamu okufreezing ebyobugagga bya Speaker wa Parliament bigambibwa nti byali mu ggwanga erya Bungereza ne bamugaana n'okuddamu okutambula okgendayo. Wala Speaker mu kuvaayo okwogera yagamba talinaawo wadde n'ekyobugagga n'ekimu ekiri mu ggwanga erya Bungereza keebe kapa tagirina. Era bw'atyo n'asekerera abaali balowooza nti mu kiseera ekyo olw'okumusanctioninga yali alumiddwa yabakola kano ke twakolanga ak'obuto nti tebinnumye. Speaker yali mu Parliament sooka omumpe. Definitely, I've only been in UK once. I don't even have a postcard in UK. And homosexuality, by now you must be aware that the UK government, through a media communication, and I'm saying media communication, dated 30th April 2024, reportedly imposed some sanctions on myself and 2 former ministers. I am told I have so many assets in UK and a lot of accounts in UK. Unfortunately, I've only been in UK once. I don't even have a postcard in UK. And the Homosexuality Act, the law, is what is causing all this. Don't even deceive yourself that I am hurt. Me, the Anita I know, me, to be hurt over those sanctions by. So Speaker of Parliament mu kwogera kwe yagamba nti ensonga teri ku buli bwanguzi bano bebogerako. Jukira sanctions ezo zigenda okujja mu mwezi ogwokuna nga mu mwezi ndooza gwalinga gwakubiri gutandika twali tumalako ndooza guli mwaka. Yes, twali tumalako mwaka. I guess so. Twali tumalako mwaka 2023 tuyingire 2024 Parliament ya Uganda neeyisa etteeka erirwanisa ebisiyaga. So kusinziira ku Speaker agamba nti abaali bamutaddeko sanctions baali bamumonereza olw'okubanga yali mabega ow'okukunga ababaka ba Parliament bonna okubeerawo mu bungi ba making sure nti etteeka lino likola ki liyita. Now okutunulako mu sanctions kusinziira ku Speaker yagamba she is not hurt. Lwaki? Gye bamugamba okugenda talina kyayagalayo. Bw'oba tosobola kumumma visa emutwala waabwe Bukedea, then tosobola kumulumya kubanga eri talina kyakola kye kyalinayo. However, waki eno ina tubatwalayo tukutwala kugezaako kukuzimbira nti enjawukana eriwo wakati wa Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Speaker Anita Amongo okutuuka ku extent nti Robert Kyagulanyi Ssentamu wadde nga badde agenda mu districts endala zonna naye nga naye atandise okukirowoozaako nti olunaku olwaleero ng'agenda e Bukedea biyinza obutamubeerera byangu. Ebintu bingi ebibaddewo, ebintu bingi ebyogeddwa, ebintu bingi ebikoleddwa bigezaako kuyitiramu. Now bwe tutunulako mu buzito bwa sanctions biki bye zaamufiiriza. Of course sanctions erimu ebirala bingi nyo bamulemesa okutambula n'ebifaanaganako ebityo. Naye njala tugende mu effect. Speaker of Parliament yafiirwa ki oluvannyuma lw'okumuteekako sanctions? Oba otegeeza mpa ey'okubiri. Yafiirwa ki nga bamaze okumuteekako sanctions? Emu ku by'okufiirwa Speaker of Parliament agenda okuteekebwako sanctions nga ye Speaker w'olukiiko lw'abasipiika abatuula mu Commonwealth. Amawanga aga colonizingibwa Bungereza gayina olukiiko olugataba olwa Commonwealth naye mu Uganda lwatuulawo mujjukira ebya Kyogamu. Kakati bagenda omusako sanctions nga Speaker of Parliament yalina okuba Speaker w'olukiiko olwo. Bwe bamala okuteekako travel bans kitegeeza oba tokyasobola kutambula n'obuvunaanyizibwa abo batosobola bukola ki butuukiriza. And some of the privileges omuntu z'ofuna ng'ofunye position kwe kukiralinganga ebintu ebyo. Nti mujjukira wano President wa Uganda bwe yaweebwa okubeera akulira Nana-Line Movement n'ekitongole ekirala awo. Ne batugamba nti nono ne waaba avuddeko President yaddako asigala ina privilege because ebeeweereddwa ggwanga. Kakati bagenda okumuteekako bans ezo nga ye Speaker n'atafuna mukisa kugenda kukyalinga mawanga gonna amanene agali mu Commonwealth. Kakati ebirala ku birimu okay.
kakati bakugamba nti operation constraints, the sanctions have led to the absence of her absence from major international events such as the 2025 World Conference of Speakers of Parliament in Geneva. Mu 2025 guno omwaka gwennyini gwe tulimu, Speaker wa Parliament yali alimenti okugenda e Geneva yeetabe mu conference etaba speaker bonna, naye olw'okuba nti no yateekebwako travel ban tasobola kutambula. Kitegeeza nti yes, asobola okubanga bitambula bulungi wano e Kampala, naye asobola ekyo kisobola okumulemesa okutuula ku ntebe y'emu Basse Edward Sekandi we baatuula ku ntebe y'emu, Right Honorable Rebecca Kadaga we yatuula. Lwaki? Nti olw'okubanga bano bamutaddeko bbaani tasobola kutambula kugenda eri gye biri okusobola okuzimba CV ye, naye ng'ani akireese? Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kyagulanyi teyakoma okwo, n'agijja oluvannyuma nga bamaze omuteekako bans ne yeewaana, n'agamba nti kituufu ezo travel ban ze muwulira ezaabaddewo nze ffe tuziri emabega, era tukyagendera ddala mu maaso okusaba amawanga amalala agavujjirira eggwanga erya Uganda obuyambi okugenda mu maaso nga zibaaninga abakulu wano mu Uganda, kubanga ebitongole ebyandibadde bikikola biri compromise, tebisobola kutuukiriza buvunaanyizibwa bwabyo. Ensonga lwaki tubasaba basennatti, olwaleero njagadde kwogera ku nsonga ya natti ezasibiddwa Juanita Amongo n'abalala banne abalyake olw'okubba amabaati g'e Karamoja n'okulya enguzi. Ensonga lwaki tubasaba basennatti ku bakulembeze abatulugunya abantu n'abali b'enguzi n'ababba ssente z'abanaku, era ensonga lwaki tujaguza nnyo buli we babaako gwe bataddeko natti, tusobola bizingira mu kigambo kimu, impunity. So ensonga eyo basebo ne banyabo tugisanyukira kuba tuli mu nsi nga abatufugisa eryanyi bawambye buli kitongole kya gavumenti ekyandikubye ku bakulembeze ku nsoloboto. Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yali addressinga ku nsonga eyo. Olunaku olwaliro nziramu okukutegeeza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kubanga ayingira ate Ngora, Saako ne Bukedea. Kakati tugezaako okutunuulira ensonga lwaki okwawukanako n'ebitundu ebyenjawulo Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'abadde agenda mu maaso okubeera ng'akyala obunkenke tebubadde bw'amaanyi. Olunaku olw'eggulo Kyagulanyi yalemeseddwa okugenda we yabadde alina okusula ng'obudde bukyali, poliisi n'emugamba okudda emabega. Amakya g'olunaku olwo Kyagulanyi yongedde okwongera ku ddoboozi n'agamba nti okusimbula asimbudde, n'Engora agenze, ne Bukedea ajja kutuuka, naye mweraliikirivu nti ebyamugwako eggulu byandimugwako. Tugezaako kutunuulira nsonga lwaki ababiri bano akambugo baba kabawadde babiri lwaki tebasobola kukalima. Kakati ebyo ebya sanctions bitadde wabbali. Kakati awo oyinza okulowooza nti weziba ggoolo Robert Kyagulanyi Ssentamu yali akubye ggoolo nga 5 mu katimba. Naye jjukira awo Kyagulanyi akozesezza amaanyi ge nagambye nti buli omu abadde nga akuba munne ng'asinziira mu kamfati ye. Kyagulanyi yakozesa connection ze zalina, position ye gyalina mu bazungu okakana nga speaker ateereddwako sanctions. Ne speaker jjukira naye alina connection yezize, alina position yeyizize, asobola okubaako bya influencinga. Ebintu bingi nnyo ebibadde ku floor ya parliament awo nga bisabiddwa ekibiina kya NUP bikolebwe, naye kubanga speaker wa parliament alinza okubanga alina obutakkanya n'abakulembeze mu kibiina kya NUP, ebisinga bisuuliddwa wansi wa kasero. Tugenda kuddayo ddala emabega nga parliament etandika. Ekibiina kya NUP bwe kyali kironda abakulembeze mu parliament kyalonda Mathias Mpuuga nga leader of opposition, ne kironda Nambeshe nga whip of opposition, ne kironda Francis Zaake Butebi nga commissioner wa parliament. Mathias Mpuuga office yagituulamu bulungi nga teri amugambyeko. Nambeshe naye yagituulamu ne mwana mulenzi Zaake n'atuula mu office ye. Wabula Zaake agambibwa okuba nga yakozesa omutimbagano gwe, alina ebigambo ebitajja nsaba yayogera ku speaker wa parliament, era mu bwangu parliament yatuula
ekiteeso ne kiyisibwa okubeera nga Zaake aggyibwamu obwesige. Zaake oluvannyuma lw'okuggyibwamu obwesige jjukira yadduka n'addukira mu Constitutional Court. Constitutional Court yategeeza nti kyakolebwa mu bweru bw'amateeka Zaake okuggyibwa mu ofiisi ye era addizibwemu. Wabula Zaake yagenda ku ofiisi yali kanda kulinda wiiki ofiisi ye emuddizibwe ne bigaana, bw'atyo n'akwata balooya be abamukulembere mugenda okuyingira mu ofiisi. Wabula yagenda ku reception awasangibwa ebisumuluzo, bamutegeeza nti ebisumuluzo bya ofiisi ye nga commissioner byali bitwaliddwa mu ofiisi ya Speaker wa Parliament era nga gye alina okubijja. Era ekisanja kya Zaake kyatuuka kuggwaako ng'obwa commissioner tabukombyeko. Mu Luganda ngamba kiswaza nnyo ssemateeka Honorable, are you opening your office? You need to open it because no access. What's the problem? It's locked. We are giving her an ultimatum of 1 week. Mu Luganda ngamba kiswaza nnyo ssemateeka egamba nti tuvuge eggwanga lino nga tuyitira tusinziira ku mateeka ku ssemateeka tukulembere bulungi, naye Speaker waffe wa Parliament yaffe ajemedde kooti y'eggwanga, ajemedde Constitutional Court n'agaana kugula office eno. Tekuli munyolo gwa sobola kubanga nkozesa ebisumuzo byange okugula kubanga ngenze wali ku office ekulirwamu wano ku commission reception yaffe wano oba gite secretariat nga bangamba ebisumuzo babibajjako dda. Ani yabibajjako? Madam Speaker yabitwa. Ako oyinza okugamba nti kattu akasooka Speaker wa Parliament n'akozesa office ye n'agamba nti nkulina temujja kukola bimwagala nga nkyali wano. Akokubiri, omwezi gwali gwa kubiri ekibiina kya National Unity Platform oluvannyuma lw'okukyusa obukulembeze bwa Parliament ku ludda oluvanya government ne bakwata obwa leader of opposition ne babuwa Joel Ssenyonyi, ate ne bakwata obwa whip ne babuddiza Nambeshe, bwatyo bakwata obwa commissioner wa Parliament ne babuwa ate Mathias Mpuuga Nsamba. Abula mu mwezi ogwokubiri oluvannyuma lw'emboozi y'ebitaano gijjukira bulungi, ekibiina kya National Unity Platform kyasaba Mathias Mpuuga okulekulira era bwekityo ne kiwandiikira ne Parliament okubeera nga ate ewanduukulula ate Mathias Mpuuga office bagiwe Zaake eyalinnya nnyiniyo gwe baali bagiwadde mu kaseera ako. Wabula Speaker wa Parliament yagaana ng'ategeeza nti no singa ekibiina kimala okuteekayo omuntu ate kibadde kirina buyinza bumuwanduukulula paka ng'ekisanja kye kiweddeko. Era bwe twogerera kati ekibiina kya NUP kyo kyamala dde okusaba abakiikirira nga commissioner okuvaayo naye yagaanirayo era nga y'Oweekitiibwa Mathias Mpuuga. Awo nawo n'ogamba nti Speaker wa Parliament n'akozesa amaanyi ge n'abalagako paka nakati ekibiina ky'NUP kigamba tekirina commissioner. Ate era tekirina commissioner lwaki? Kubanga ate era ne commissioner kikiikirira yamala dde okusala n'agenda mu kibiina kya DF. Ate era kitegeeza nti commissioner wa Parliament ava mu DF tava mu NUP wadde nga NUP yesinga ababaka abasinga obungi mu Parliament ku ludda oluvuganya government. Ako nako kattu kalala. Akattu akookusatu, ekibiina kya NUP mu mwezi gwali gwa June 19 nga bayita mu whip waabwe amanyiddwa nga Nambeshe basaba Speaker oba bategeeza Speaker nga ababaka ababiri okuli akulira akakiiko ka Assurance Committee saako n'amumyuka ng'oyo w'ekimanya kabona amanyiddwa nga Bedi Bwanika saako n'omubaka omukyala ow'Emityana Joyce Baagala nga bwe baali babawanduukuludde era nga babasaba Parliament ebakyuse ekibiina kibawa abalala. Wabula era Speaker wa Parliament yeekiika mu nteekateeka eno ng'ategeeza nti nno ebyaliwo mu biseera bijjukira nti ensonga za Mpuuga zaaliyo mu February gye zaatandikira. Kakati bano babawanduukuludde mu Gwomukaaga. Mu kaseera ako twali mu mbeera ya ssalawo woogwa n'ekibiina
oba ogwa n'ow'ekitiibwa. Kakati mu kaseera ako ojjukiririza ke kaseera ako ne petition we yasayiningi bwawe ya Ssekikubaawo. Kakati mu kaseera ako ababiri bano Abedi Bwanika ne Joyce Baagala okusinziira ku ntambuza yaabwe ey'ebintu baalabikanga allegiance yaabwe baali bagipeyinga nnyo eri ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga. Kakati sipiika n'agamba mwandibanga muli mu kukozesa obusungu bwammwe mulina n'obukulembeze bwammwe obwakyankalana emabegakaawo okusobola okuwanduukulula bano. Wadde ng'ekibiina kyali kigamba nti abo tubajjayo kubanga tebakoze bulungi mirimu gye twabalondera, ne sipiika yagamba nedda mubadde mulina okusooka okubawuliriza nga temunnabawanduukula era kugukya ne guno gujja bagamba ne guno gujwa abakulu abo bakyagenda mu maaso kubanga baddukanya akakiiko ka Assurance Committee wadde ng'ekibiina kyagenda mu maaso okubeera nga kibakola kibawanduukulula. Oba ontegedde bulungi? So ebyo oyinza okugamba nti nno byonna bibadde bigenda mu maaso okuzimba momentum, okuzimba obusungu eri camps zino ebbiri naddala abazikulira nti akulira Parliament Anita Amongo saako ne Robert Kyagulanyi Ssentamu akulira NUP. Jjojjuzi wano time neetuuka nga tugenda mu kalulu. Ekibiina kya NUP ne kisunsula omukyala amanyiddwa nga Masse Alupo ez'ensonga nakakuwanya. Era nga Masse Alupo nga yalina okuba nga abakwatira bendera. Wabula mu kaseera mpawe kaaga ate ne wabaawo omutuuze amanyiddwa nga Zipolo yavaayo n'aloopa nti Masse Alupo ssaako ne banne abaali baagala okwesimba ku sipiika Anita Amongo nga bwe bataali balonzi mu kitundu. Era bw'atyo akakiiko k'ebikonda kaatuula ne kakakasa nti kituufu bano tebaali batuuze. Era bwe batu ne bawanduukululwa ne bagaanibwa okunominatinga kubanga tebaali balonzi. NUP yasala amagezi n'efuna omukyala amanyiddwa nga Florence Asiyo era n'ayanjulwa eri abalonzi nga yali agenda okuba nga agenda bakwatira bendera mu kalulu k'e Bukedea. Wabula olunaku lwa nomination lwatuuka Florence Asiyo anoonyezebwa nga talabwako. Bwe waayitawo ennaku bbiri Florence Asiyo yavaayo mu mawulire n'ategeeza nti ekibiina kya NUP bye kyali kyogera byali bikyamu nti nno yali atuusiddwako obuzibu, yabategeeza nti talina buzibu. Mu kaseera akatono akaddako twaddamu okulaba Florence Asiyo ng'asisinkanye omukulembeze w'eggwanga era sipiika wa Parliament n'amutulaga nti nno yali muwala we. Jjukira Kyagulanyi yasemba okuteeba omupiira ku sipiika wa Parliament mu sanctions. Sipiika abadde ajja amukuba. Byali bwe biti. And bogus NUP is because the girl. Your Excellency, I also have your daughter Florence. Florence, come over. Florence, you're young, run. Your daughter Florence is there, whom NUP said he had brought to stand against me. She's my daughter. And showing how shallow and bogus NUP is. Because the girl I took a picture with is a relative of Anita Amongo. She's the one they were hoping to stand against Amongo because they didn't even know who their members are. I congratulate Anita Amongo and the other NRM members of Parliament who have been elected and opposed. Your Excellency. Ebyo n'ebirala bingi nnyo byennyinza obutaleeta wano ku lw'ensonga z'amateeka by'oyinza okulowooza nti bibadde bigulanya ababiri wano. Olutalo lw'ebigambo lubadde lulabikiranga mu kamwa ka bonna. Robert Kyagulanyi Ssentamu wonna wabadde ng'afuna omukisa oguyisa eggaali mu Anita Amongo abadde akikola. Ne sipiika wa Parliament buli wabadde afuna omukisa oguyisa mu Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde agimuyisaamu. Sipiika wa Parliament oluvannyuma lw'okujja unopposed abadde nkonge, abadde mpaji mu kumobilizingira President Museveni abantu era ali omu ku tiimu ezisooka ku ground okumakinga sure nti President Yoweri Kaguta Museveni bw'abanga ajja alina okuba n'abantu. Bw'abanga Speaker wa Parliament akikoze mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo n'amakinga sure nti President afuna turn up ey'amaanyi.
ebibuuzo bye tugenda okwebuuza olunaku olwaleero mu ssaawa ezijja entono Speaker wa Parliament asobola okukkiriza Kyagulanyi ne yeetaaya okusobola okulaga eryanyi mu disitulikiti mwennyini mwasibuka. Ebimu ku bigambo ebyayogerwa nga Mase Alupa alemeseddwa okwesimbawo bagamba nti Speaker wa Parliament munafu tasobola kuwangula kalulu singa aba agenze ku ballot. Kakati olunaku olwaleero ekibuuzo Kyagulanyi anaalekebwa ne yeetaaya okukakasa ekintu ekyo nti Speaker wa Parliament w'amaanyi oba munafu. Abantu b'e Bukedea bankyukakyuka oba ba gavumenti. Bw'aba bankyukakyuka nga ne Speaker akimanyi anaabaleka ne beetaaya. Ebigambo Robert Kyagulanyi Ssentamu byayokedde ku makya okwogera olunaku olwaleero abitaddeyo kusukasuka jjinja mu kisaka kulaba Speaker kyagenda kukola oba intelligence ye kituufu. Ebigambo bye yamugambye bituufu nga wandibaawo ekiyinza okumukolebwa. Ebyo byonna alaba Seymour Official olunaku olwaleero nga weetegereza by'ebibuuzo bye tugenda okuddamu mu show yaffe gye tugenda okukola akawungeezi nga tukukubira tooki muwa Kyagulanyi gy'anaaba ayise n'ebinaaba biguddewo olunaku olwaleero. Eyo yebadde inside show yaffe olunaku olwaleero nga tutunuulira ate olugendo lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ayingira Bukedea ng'agenda okweŋŋanga the Iron Lady Speaker wa Parliament Anita Amongo. Bonna amaanyi bagalina naye ate ono n'obuyinza abulina. Ono amaanyi agalina era nga gali mu bantu. Ono amaanyi agalina mu bantu n'obuyinza abulina mu mikono gye. Kinaasoboka okugenda Kyagulanyi ne yeetaayiza mu Bukedea nga bw'abadde yeetaayiza mu bitundu ebirala? Oba ebyo ebibuuzo tugenda biddamu kawungeezi wano ku Seymour Official. Have a good day. Wano amazzi gabatawa tulina ekizibu ky'amazzi abakyala boolaba wano amazzi gabatawaanya amazzi gatutawanya ng'abakyala kubanga ffe tufumba ffe tulabirira awaka amazzi tunywa wamu n'ente Your Excellency tukusaba tufune amazzi ga pipe to water abantu b'e Lwengo beeyagale naye manyi ng'oli mu ntebe eyo nga Anita Amongo ye Speaker nga nze mubaka wa Parliament ne ttiimu yange ebyo byonna ogenda kubikola kawulire bulungi bajja wano nga babagamba timulonde ffe ab'NRM ffe tutuukirira Museveni tulonde ab'NRM tutuuka mu State House mu Museveni tugenda mugamba ebigambo byonna ebyabadde byonna byalema abanuupu okwogera tugenda bigamba Museveni kubanga tumusemberera tugenda mu State House nze basawo ne banyabo tambagambe bino tibye bagenda okusaka tebiriiyo bye bagenda okusaka tebikola ki kubanga tebiriyo kuba nkimanyi nze erinnya lyange nze Namutawe Jowani nzaalibwa Kyannamukaaka mu ggombolola y'Ekyannamukaaka mu Bukoto Central. Bukoto Central tubadde mulkiriraanye wano tubadde n'omukulembeze Honorable Sekandi atukalakasa emyaka 30 ng'ali mu bifo eby'amaanyi yaliko Deputy Speaker emyaka 10 n'abeerako Speaker emyaka 10 n'abeerako namba 2 wa Uganda nga yadirira Museveni nga Museveni ne Luwalu Mutenye Sekandi yaddawo naye basobola n'abanyabo mugende mu Bukoto Central twemagaza n'akagundo kakola tetukalina kati babagamba mbu tugenda kusaka ebyalema Sekandi okusaka tebiriiyo tebikola ki waliwo gwendaba wano obamubuuza ebyokukola gamba ngenda kusaka ebyalema Sekandi okusaka nawule toyingirawo kakola ki basantaba okimanyi ffe tuli batemi ba miti bw'otema omuti n'okutemesa embazzi ne gugaana okugwa oyinza okudda ewaka okunene ejjiritetema omuti oleeta maki kati Sekandi tasobola kulemwa mu nze kityo nyingiddewo kisoboka ekyo kakati balema kuba bubuguumiriza eno gavumenti ate wano mu Buganda yatukyawa lwakuba temukimanyi bano bemmanya bakira mu by'okugula n'okutunda ettaka n'amayumba bo beesigwa be batakusiba kiwani
Connect Properties beba kuyunga ku makaga golubererako ne golene ekibanja mpola kati beyune munywanyi beyune tusange ku office zaffe ku Kampala Road ku Mabirizi Complex ku mwaliro gw'omusanvu ne Nansana ku Mastowa ku kizimbe okuli Opportunity Bank ku mwaliro gw'okubiri oba tukubire ku ssimu naawe osobola okufuuka landlord n'ekyapa kyo mu ngalo. Connect Properties.